bajjajjaffe abaatusooka baagereesa nti obwomi bw'amakeera buyigisa ekidaalimu, nange nno obuwoomi bw'olulimi bwe buntembeese. Ntere nzigiri nga ziriko kumpi nga muwogo. Ogedde kirungi nnyo nti osindika omuyala n'omusindika mu nkulubagga, kyamazima aba ategedde okwenogera enjagi ziyita entaligita ate afumbe envazi ze simanyi. Nange nno mu ngeri eyo bwe ntyo maze okusonga era nzibuse buseke naye bwo obuwunda bukunyontera omutaka kisonga buzito ze maze okukkalira muzajjajjange mugula era ndowooza kantandikirewo ewatalina kudda munyeri emboozi ekwatula egy'omu nnyindo. Olunaku olwaleero ndeese ekisoko kye mutera okuwulira ng'abandi mukikozesa ekigamba nti okukwata omuntu olubona. Bannabudde batera okugamba nti okumukwata red-handed nakitegeeza okusangiriza omuntu ng'akola omusango nga tera naye gy'ayinza kugwegaanamu. Byava ku ki? Olwatuuka edda ennyo omusajja ayitibwa Lubona. We Bunyonyi yalina musajja wa kitiibwa nnyo eyo mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe, ebitundu bya Mukono eyo nga gy'asinziira ye wali ekisuuki. Kati munnange omusajja oyo Lubona ye yasookera ddala okukwatibwa mu mize gy'obusezi nga gyakatuuka wano mu ggwanga. Naye byaffe bigamba nti obusezi bwafuutuka Nigeria eyo mu bugwanjuba bwa Afirika. Kati omusajja oyo Lubona ye yasookera ddala okukwatibwa mu mize egyo era abantu baagenda basaakaanya nti bamukutte Lubona ng'asera n'avaako ekisoko kyemukozesa entakera. Kale butuufu bwe mba nga mbadde ndi mu kusandagga mupiira guli bayita omuyonjo naye mba nga nkubye oluku mu mutwe ate mba nkyakola ki mu lusuku.